Mwenna abali abanda bera abangobeera kino kye bayita ekisekeseke. Kino kye tuyita ekisekeseke. Ekisekeseke kino kimanyiddwako ennyo. Kikaawu kizibu. Kyo kimanyi mululuuza oba okyatenda mululuuza waliwo kino. Kigezeeko kiwonya omusujja naye obukambwe bwakyo n'abamu bagamba mbu kijjamu kisobola okujjamu omukyalo olubuto. Kale amaanyi gaakyo tegageraageranyizika. Ekisekeseke kino ddagala lya musujja. Kati kitegeeza ebikolo by'eddagala nga togenze mu ddwaliro ng'oli wakaawo. Biweerera ddala by'osobola okukozesa okujjanjaba omusujja kuba emisujja gitawaanya nnyo abaana. Osobola okukozesa omululuuza twagubalagako wano ku YouTube. Osobola okukozesa kino ekisekeseke oba akasero. Abamu bakayita akasero, abamu bakayita nakasero nako kali awo tujja kabalagako olumu. Era kakulanga akasero kennyini. Kakati kino ekisekeseke oyinza n'okukozesa n'ebbombo. Musujja guno gutya nnyo ebintu ebikaawa. N'olwekyo kino kye bayita ekisekeseke bassebo ne bannyabo. Era kyobola bakiyita kisekeseke kubanga munda mulimu ekituli. Kitegeeza nti kisobola okukola ate ng'oluseke obeera ng'okizigudde bulungi nnyo. Bwe nkimenya bwe nti munda olengera oluseke oluwedde emirimu. Kale nno kino kye bayita ekisekeseke. Katukomeko awo ddagala lya musujja. Osobola okulifumba n'onywa. Kale katukomeko awo bali ne muganda wange katono kewaza Ssegaba Basajja Mivule James ku kamera olunaku olwaliro. Wano webiri bingi nnyo waliwo kino waliwo ne kino. Naye nga kye bayita ekisekeseke. Mwebale nnyo okutugoberera n'okutulaba. Mweraba.